Koti esookerwako ku Buganda Road ekubyeko ab'enganda n'emikwano nga Sarah Birete akulira ekitongole ky'obwannakyewa ki Center for Constitutional Governance akomezebwawo mu kkooti eno okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa. Omuwabi wa gavumenti ategeezezza kkooti ng'abantu be baleese okumweyimirira okuli eyaliko akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Winnie Kiiza, munnamawulire Joseph Beyang n'eyaliko omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Amerika Edith Sempala bwe batayimiridde bulungi mu byansimbi bw'ogeraageranya n'omuntu gwe bazze okweyimirira nga n'olwekyo bandiremwa okumukubiriza okudda mu kkooti. Kino omulamuzi akiwakanyiza n'ategeeza nti singa beesigama ku nsonga eno kyandiremesa abantu bangi okweyimirirwa. I firmly believe that this court in making its decision must be cognizant of the socio-economic environment in which justice is being dispensed. To insist on documentary evidence of capacity to meet monetary obligations of the surety, if the surety is called upon to forfeit the bond, is to exclude a big mass of the population of Uganda from the opportunity to stand surety for relatives and friends. Nga wano wasinzidde n'akkiriza Birete yeeyimirirwe ku kakadde kamu ak'obuliwo n'abamweyimirira obukadde 5 obutali bwa buliwo. The application for bail is allowed in the following terms. The applicant is granted a cash bail in the sum of Uganda shillings 1 million. Your sureties shall be bound in the amount of Uganda shillings 10 million each, not cash. Birete era ateereddwako obukwakkulizo obulala okuli n'ak'obutafuluma ggwanga era ebitambuliso bye okuli ne paasipooti kkooti ebisigazza. The accused is not to leave the country without leave of this court. Your passport should be deposited with the court as a condition precedent. Birete alabiddwako ng'essanyu limutta oluvannyuma lw'okukitegeera nti akkiriziddwa okweyimirirwa. Bannamateeka be n'emikwano gye balaze essanyu okuyimbula omuntu waabwe era baliko bye boogedde. Olwaleero twagala kwebaza Katonda. Katonda waffe. Katonda ono afuga. Katonda ono w'amaanyi yatukoledde kino. Ekyasaala tekibadde kyangu. Naye abantu bonna basabye ne tusaba Katonda n'atuuliriza. Olwaleero Saara bamulirizinze wa on bail. Bail tugifunye. Perseverance, be resilient. God will answer you. We want to thank the people who have stood with Dr. Sarah Birete, people who have been visiting her with us in prison, and people who have been praying so that she gets bail. The journey for her complete deliverance has just started, and we are confident, we are very sure that she will emerge victorious and that what the devil meant for harm, it will become a testimony. The rule should be abantu babawedde kuba bakyali innocent. So lwaki osooka kuteekayo omuntu enaku 28 olyoke omute tukyakyanje nti bamutadde. Birete yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba omwaka oguwedde okuva mu maka ge Mukono ng'avunaanibwa emisango gy'okufuna n'okufulumya ebikwata ku balonzi nga tafunye lukusa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda kye bagamba nti kikontana n'akawaayiro 35 aka Data Protection and Privacy Act. Ono kati wakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja okuddamu okusomera omusango.